Jukira tuli mu business tip yaffe akatabo akawandiikibwa Haji Ibrahim Muwanga Kibirige wali ku chapter 19 page number 17 mu bbiri awo weetandikira olunaku olweggulo twagaye nti omulimu gw'okola gwetooloola ennyo oguyige buli kanyomero kaagwo era ojja okusobola okugufunamu ennyo buli kanyomero kaagwo ojja kusobola okugufunamu ennyo era yagamba bwe yatandika okusobola eChina, Japan, Nairobi yakizuula nti okwogera oluzungu kikulu nnyo n'alyoka alwana ennyo okulaba nti ayogera nnyo ku spoken oyo n'amwotereza ate ne written oyo naye n'ayongera omutereza. N'olwekyo lwetuga nti buli mukisa gw'ofuna okwongera okusoma kw'ekyo ky'okola gukozese. Mukulu Haji Ibrahim agamba nti emisomo egikwata ku management, egikwata ku hotel business, ejo jo ajettanira nnyo. Zi workshops, zi seminar, zi trade fair, zi exhibition n'ebirala bingi ebyo byo abyettanira. Ate raga nti kati ate ku mulembe guno gwa internet yeriwo kati ate munnange kyayitiridde. Buli kyoyagala okumanya, buli kyoyagala okukola otya gwegenda ku internet ojja kuyiga. Ate naddala nga mu kaseera kano aka lockdown ke tulimu. Internet twandibadde tugikozesa ne tutabeera mu kusafinga busafinzi, kuweereza message kuvuma abantu, oli ku Facebook ovuma buli muntu, bannange muntu ng'alabye gundi akoze bw'ati gundi yongera oyongera okubanguka mu ekyo ky'olimu. Kubanga buli kyoyagala okuyiga kibeerako. Tubeera ku Facebook, tubeera ku WhatsApp naye nga tuli mu kuvuma. Olubo omuntu afundako n'alaba lumbuye aga waakiri ndaba mulumbuye okusinga okulaba ate ka video akanakugasa ku ekyo kyoyagala okuyiga ku ekyo kyoyagala okukola otya. Actually juzi nabadde nyina njogera ne mukulu Joga n'angamba nti omwaka guno mu December abapewosa wagenda kubeerayo omwoleso gugenda kubeera Mwanza mu Tanzania okuvanga mu 9 December. Kakati abantu abandyagadde okutandika okulowooza ku bukolero obutonotono abo abakoze ebintu babikoledde wano kigamba kale nitukuza tekinologiya waffe wa East Africa guno omwoleso gwandibadde mukulu nnyo okuba nti ogugendako ogw'e Mwanza. Tutuno tuli mu June osobola okutandika okuplaninga, tandika okusavinga mpola n'otayiminga n'omanya nti nja kukola bwe nti ngende ku mwoleso guno ndabe. Kakati wonna woofunye omukisa kubanga ye kyagamba w'olabayo ka workshop kagendemu, bw'olabayo ka seminar kagendemu. Internet gikozese okwongera okubanguka, okwongera okuyiga. Ate kakati gigi n'emiwendo batandise okusala, batandise okutuwa internet etakoma, twandibadde tuwongera okweyigiriza mu kaseera kano. Mwekyo kyolimu oyongero kikugukamu. Oli aganjagala kuyiga byakufumba. Nayagala dde okuyiga baked steamed eggs. Ng'ogenda wali nga bakuyigiriza okola bwoti ne bw'okola bwoti. Gwe ng'otekinga notes zo mpolampola. Topapa takinga notes zo mpolampola. Kasita embeera etereera oba otandika butandisi. Internet tugikozese. Naye mukulu Ibrahim agamba nti buli mukisa gw'ofuna okwongera okusoma kw'ekyo ky'okola gukozese. Eyo tipu yagikuwadde.